Wow. Abalubale ndi Nalongo Kawumpuli nga mpeereza bajjajja nge emyaka mingi sigifunye mu buzibu wadde ttabbu. Mu bbanga limmaze nga mpeereza bajjajja nina bwezisanyu, sirinaamu nnaku yonna gye neekwasa nti okuva ne ntambuza bajjajjange nina ebizibu bwe biti, nina ebizibu bwe biti nedda. So nga ate era temubulamu bizibu ng'omuntu owa bulijjo. Naye nze simanyi nti nnyinza okukikulembeza ne nkitwala nti balubaale be bandeetera ebyo era bajjajja be bandeetera ebyo. Era bamanyi nti buli muntu yenna alina okuba ng'afuna ebizibu oba embeera yonna ebeera ekulumbi wabula etali ya lubeerera. Kitegeeza ndi mukkiriza eri bajjajjange era ndi mumativu ngeri bajjajja era ndi musanyufu ku ekyo kyendi nti olw'abajjajja era ndi musanyufu olw'abajjajjange nti nkyaliwo wendi buli lunaku. Bameka be baziika, bameka abafunye ebizibu mu mbeera emu oba endala. Ndi musanyufu kubanga mmanyi ensonga bwe zitambula ez'abajjajja. Ndi musanyufu nti nsobola okumanya nti omwezi guno nja kuba bwe nti oba olunaku luno nja kuba bwe nti ne neetegeka. Ndi musanyufu sikyasobola kulwala ndwadde zitaliiyo, sikyasobola kulwaza baana ndwadde, sikyasobola kuba na mwana ng'alina ebizibu ebimutuukako bye sisobola kumanya, sikyasobola kuba mu famire yange na kizibu ebijja ng'ebiyite. Ndi musanyufu kubanga famire yange mbeera nayo bulungi awataliiwo kujjekkaanya, awataliiwo kummenya. Ndi musanyufu kubanga nsobola okulabirira famire yange bulungi n'essanyu. Nina okuba omusanyufu kubanga famire yange ngyeyagaza era yeegombesa. Ndi musanyufu kubanga njoya ekintu n'enkifuna, njagala ekintu n'enkifuna, neŋŋamba naye njagala okufuna kino leero era ne kiba, njagala okufuna kino mu budde bwe buti era ne kijja. Kale ndi musanyufu kubanga lubaale takoleka. Nemba omusanyufu kubanga ensonga z'abajjajja bangi zibalemye mubuzaabuzibbwa. Ensonga z'abajjajja bangi muzivuddemu ne mubuzaabuzibwa. Era nze ndi musanyufu kubanga lubaale mufunyeemu essanyu. Lubaale andeze, lubaale ampadde essanyu, lubaale ampadde emirembe. Ne bwe nkera ne ŋŋamba nti bajjajjange njagala omwaka guno nvuge emmotoka bweti, kale ngivuga. Nze mba nkimanyi mmaze okyogera kiwedde, obudde bwonna nja kugivuga. Era nze nina essanyu kuba nkeera ne ŋŋamba bajjajja ng'obwavu bunnuma ne nkwata 1000 ne ndussa mu nsawo ya lubaale. Ndi musanyufu nti 1000 olwo nsobola oddukolamu obukadde n'obukadde bwa ssente. Ndi musanyufu kuba nina embeera gye ndimu gye ssaalina. Wadde nga lubaale yannuma nnyo n'andeetera ebizibu bingi nnyo nga nannuma, naye bwe namanya bajjajja nze nina essanyu. Era nze ndi musanyufu kubanga ndi mugumu nnyo nti tewali ayinza kunziggyako ssanyu lyange. Ndi musanyufu kubanga lubaale yankuza omutima n'enkula ebirowoozo n'enkula ng'omuntu sirina kintiisa. Ndi musanyufu era nze mbagamba nti nze ndi ngabo nzira. Ngabo nzira tebulako nkovu. Enkovu byebyo ebyantuukako ebingi nga lubaale antawaanya. Ne bwe nakola lubaale ensonga z'abajjajjange bannange nze nnyina essanyu. Nalongo Kawumpuli sirina nnaku mu nsi ninda lwe ndifa kuba okufa tteeka. Sirina nnaku ninda Mukama Katonda waalikola ki kubanga nze nnyina essanyu. Sirina kyendowoozaako ne sikifuna, sirina kyenjagala ne sikifuna, ne mu nsi byenjagala sibirina kuba bwe ntunuulira buli kimu ndaba buli kimu nkyetaaga. Ate bwe nkyetaaga era bwe nkisongako mba nja kukifuna. Ate tosaba nga lubaale kintu nga kumulemesa nga osabye ekintu ekinene nnyo kinaakumalira obudde obungi ng'oga lubaale yakulimba. Osabe ennyonyi nti lubaale njagala ompe ennyonyi n'ekisaawe kyako, kale kandaba binaasoboka. Awo oba olimba. Saba ekisoboka. Nze nnina okwesiima ne famire yange n'abantu bange
ne bentambula nabo nina okwesiima ate bajjajja mbeebaza bampa omutima gwange gwe nnyina buli omu alina omutima naye omutima mu bikolwa ne mu birabika si mwangu gwa kusanga na muntu mulala nange nkyemanyi nina essanyu kubanga nina bye nayitamu nina essanyu kubanga sabbibwa nnyo nga mmwe abalala abagamba bwe babbye ennyo naye ate mu kubonaabona nninza okuba nabasinga nina essanyu famire yange yalwalanga endwadde ezitamanyikiddwa ne tufunanga ebizibu by'otategeera omwami n'afunanga embeera gy'otategeera naye nina essanyu kuba naye baba balina kye baŋŋambye okukola nga sinnabagenda kukikola jjajja wange aŋŋamba naye lwaki togenza oyagala embeera bwetejje era senga embeera eyo omugiraba mmanya kiri kye bandagira kye sinnakola kyekyo eyo olukikola tekidda kitegeeza mmanyi gye ndaga ne gye nva mmanyiiyo lubaala anyuma ng'omanyi gy'ova ne gy'olaga nze Nalongo Kawumpuli nina essanyu siina nnaku eyo ennaku yakoma sinnamanya lubaale eyo ennaku yakoma sinnamanya kintuddeko nakoma sinnamanya buyinza bwe nsitudde nze nina essanyu kyova olaba nti nze mpeereza bajjajjange Nalongo Kawumpuli ndi musawo Muganda Nalongo nkolera mu lubiri lwa bajjajjange lwe banteekerateekera olutudde eggobero emmotoka olinnya zigenda Busunju ezigenda ebusunju ezo z'olinnya n'oviiramu bayita eggobero bwokyagonja bw'omala okuva mu mmotoka eyo owa boda alina gw'ogamba nti ntwale ewa Nalongo ku luzzi kwe Nakayaga kubanga wendi waliwo omusambo ogwa Nakayaga gwe gwansenza we nagula ekifo bajjajja bwe bandagira nekiteekateeka olubiri lwa bajjajjange Nalongo Kawumpuli mbadde mubuuza oli musawo oli musomesa busomesa ndi musawo ate ng'era nina okusomesa kubanga nange lubaale namutambuliza ku busomesa obutaaliko omulya mmere mulala nti yansomesa omusambo gwanneesomesesa kuba tebyali byangu Nalongo Kawumpuli mbayo n'omusomo wiiki esemba mwezi olunaku kati guno omwezi lwa 6 olwa wiiki etandika enkya olw'omukaaga omusomo gwa guno omwezi gwe guliyo guno mwezi gwa 7 kaakati abalubaale tukuŋŋaana tusoma buli omu n'abuuza ebibuuzo byagala okubuuza buli omu n'abuuza kyayagala okumanya buli omu n'abuuza ekyamuluma edda n'osobola okufuna okumanya kuba si buli kimu tojja kukimbuliza ku ssimu oba ku mutimbagano ku mukutu gwa WhatsApp group kuliko obubaka bw'oloota n'oloota kiri n'oloota kirumu n'otya n'obuteekayo obumu nga bukuswaza naye bwe tubeera wano tubuwaayo n'okumanyagana buli omu n'amanya munne ne tufuna eŋŋanda lubaale mufune eŋŋanda abasamize bannammwe ze eŋŋanda zammwe ab'ebika byammwe tebakyalina budde bwammwe kubanga bye muloota tebabitegeera ne bye mukola tebabimanyi bajja kugamba wagula majini tukuŋŋaana ne tusoma olunaku olusemba mwezi tusulayo kati luno lwa 6 tujja tusulayo olw'omukaaga tugenda lwa Sande abantu bange mbanjagala nnyo buli omu akole ki afune okumanya nze bannange mbabuulira bantu bange sirina kye ndowoozaayo kirala nti nsobola okukyusa nenva ku nzikiza gye ndimu ne ngenda ku ndala tekisoboka kubanga abantu bonna balina enzikiza bwe nabeera nga ndaba bawa balina ebizibu balina ennaku ne kati bakyawoza bizibu kyabaluma nze nnyina essanyu ndi musanyufu sirina kye njagala ne sikyetuusaako sirina kye njagala ne sikifuna nze Nalongo Kawumpuli simanyi nti omusajja asobola okugalulira omukazi oluyi wadde omuvumo oba okumusooza kinkwasa ennaku sikimanyi naye senga saabikolerera nandibadde era bankuba emiggo ng'abalala nze nnyina essanyu simanyi nti omukyala abeera awo n'omuwasa ate n'owasa omulala aye n'omuzzaako no sibitegeera sibimanyi mu nsi nze mmanjamu bulamu bwokka kabaka musaba bulamu bwokka ate nga n'emyaka gye ndiwangaala mu nsi ngimanyi yagiŋŋamba
kugamba nze nina essanyu sirina kye nyinza kubagamba nti Lubaale mubanja yandyaza amaanya nedda ate nga akyansasula. Sirina kye mmanyi nti Lubaale abeerawo n'omuweereza n'akulimba era sikimanyi. Kyova olaba mbasomesa mbaga Lubaale tabba talyaza amaanya kubanga nze kye mmanyi Lubaale talyaza amaanya. Nina essanyu kuba nsobola okulowooza ku kintu n'enkibuuza jjajja wange n'akinziramu. Nina essanyu kuba kye mba sitegedde nga nkyemulugunyizza jjajja adda n'akikugamba kwata kino ne kino kitegeeza kino ne kino. Nina essanyu kubanga Abalubaale bangi balemeddwa ensonga ate abamu bibalema olw'ebigambo okwogera kino okwogera kiri. Nze essanyu lye nyina nti nafuna ekibuuliro kya jjajjange ebyo sibitya. Nze nyina kutambula nga nzira mu maaso kasita kiri nti kyendiko kikkirizibwa mu mateeka ge ntambuliramu. Kyenkoze kikkirizibwa mu mateeka mwe kitambula. Kyenkoze musambwa gwandagidde. Kati gwe oba ogamba ky'omulala tolina ky'oŋŋamba. Gwe olugambo ayogera kino ayogera ki tolina ky'oŋŋamba. Nze mmanyi kimu Lubaale wange yaŋŋamba mbe n'empisa mu kamwa kange enjogera endabika kuŋŋaanya abantu be kugamba ebintu ng'ebyo Bajjajja bye baŋŋamba byenkola. Nze nnyina essanyu lyange lye ndaba nti Lubaale anyuma era bwe ntunulira omuntu Lubaale gwaluma ng'oweddemu essuubi nze sinyega nseka kuba tewafuna kibuuliro kya bugumiikiriza. Nnyina essanyu nze Nalongo Kawumpuli sirina nnaku gye nkera ne ndowoozaako tebakulimba teriiriiyo kuba jjajja sso amusaba nti njagala ompe gundi njagala ompe Range Rover ya miliyoni 5 naye ng'ate nkimanyi omulembe guno ampa ssente za kusanyusa bulamu bwange. Nina kukoma ku mmotoka ya bbanga ya ssente bwe ziti, nina kusula mu nnyumba ya ssente bwe ziti, sisobola musaba ate ya kawumbi. Okitegeera nsaba jjajja ebintu ebisoboka by'alina okumpa nga nkyali mulamu. Lwaki nsaba ekintu ky'alimpa nga mmaze okufa abasika bakifune? Kubanga yo oba wakisaba aba alina okikuwa ne bava mu bulamu bw'ensi. Nze nakolerera essanyu lyange, nakolerera emirembe gyange. Okubonaabona okungi kwe nabonaabona nafuna mu mirembe. Kyova olaba abantu abakola ensonga abangoberera bannange mukole ensonga ng'onoonya bulamu na ssanyu. Va ku ŋŋambo, va ku bantu, va mu kwogera kuno, va mu kwonoona banno, va mu kuwaayiriza. Lekera okuwaayiriza ekintu ky'otamanyi, lekera okulumirizanga by'otaalaba, lekera awo okutenderezanga ekintu nga gwe akirabye kye wakasooka okulaba mu nsi. Lekera awo okufuuka looya eri abantu. Lekera awo okusalawo eri emisango, okusalira omuntu omusango. Lekera awo okulowooza nti ky'olabye kye kikyasinze mu nsi yonna obunene. Lekera awo okuwalana banno. Lekera awo okutankula entalo. Lekera awo okusojja banno. Lekera awo okulingiriza. Lekera awo okwagala okumanya nga buli kimu ky'otamanyi na kyonna kyonna okimanye. Lekera awo okwagala okumanya ebifa ku banno. Lekera awo okulingiriza ebitakwatako. Lekera awo okusonkolozanga entalo otabula abantu. Abantu bayomba balwana buli omu abeera agamba gundi yankoze gundi yaŋŋambye. Lekera awo okendeeza ebyenfuna byo, okendeeza omukisa gwo. Omwoyo ogukutuddeko Lubaale we yandibadde akugabirira ebyokufuna obeera gugenda kumala budde nga gukola ku ezo ntalo paka ezinaggwaawo. Jjajjawo yandibadde akunoonyeza ekyokulya n'ekyokunywa ne bw'onoobeera alina obudde bwakugenda ate mu misango walumba amukutte amuwoza wati muzukulu akola bwati wati muzukulu yakoze kino gweno ng'obwavu bukuluma gweno ebintu ebizibu nga bijja. Lekera awo okusonkoola ng'entalo bajjajja bamwe mubateeke nga mu kukola ebibagasa. Bajjajja bamwe mubasabenga ebibayamba muve ku ntalo, muve ku bantu. Omusamize taba na mutima mubi, omusamize taba na nkwe, omusamize taba na ŋŋambo, omusamize tatabula, omusamize taba na nnugu ku muntu, omusamize tawaalira kitali kikye, omusamize tasonsookolanga ntalo, omusamize talingiriza. Mulekere awo okubeera nga mukola ebintu nga temugenda kufuna mu Lubaale nga mukola ebyo. Omusamize tawerekereza munne malusu mabi,
Omusamize tawerekeza munne bigambo. Omusamize tawerekeza munne mafumu. Omusamize takola mize gitaliyo gitakkirizibwa. Omusamize taba na nkwe. Kubanga oba osobola okussa omuntu. Omusamize taba na lugambo. Omuweereza wa bajjajja buli kimu aba yasigala kuwuna buwuunyi. Ate si mu bubi. Kubanga oba okimanyi oli kyali ky'otannafuna ojja kukituukako. Bye bimu ku bye mbagambyeko nze bye sikola, bye sirina, bye binfudde kyendi. Siina nze gwalumira mu ebyo. Buli kintu kyonna mmanyi kisoboka. Buli kintu kyonna kisoboka.